Power of Prophecy Ministry. Mukama Katonda ffe tumwebaza tusobozesezza okukeera enkya ya leero Baba TV okuweereza ebigambo bino nga bulijjo olunaku olwa Sande ku makya olunaku olusooka mu wiiki nga ffenna tukimanyi abasomi b'ekigambo kya Katonda ssaawa 12 ez'okumakya mbaawo olw'ekisa kya Katonda okuba nga nkubuulira ebigambo bino eby'obulamu era eby'obulokozi. Mpozi ministry Sure Word of Prophecy Ministry nga bulijjo tuyisinze okuweereza ebigambo bino ate era program eyitibwa Sure Word of Prophecy, ekigambo ekikakafu nnyo ekyobunnabbi ekitalimba. Petero kyayogerako wali mu kisooka essuula 2:19 nti we have a more sure word of prophecy. Olaba ndowooza naye agamba tukola bulungi okukiwulira ekyo n'okukimanya ekyo ng'ettabazi yakira mu kifo ekyekizikiza tuusa obudde bulikya emunyenyekeesa obudde n'eyaka mu mitima gyaffe. Petero agamba akiyita ekigambo ekikakafu eky'obunnabbi. Tumanyi ebigambo bingi nnyo bibagamba nti bya bunnabbi prophecy, naye nga mwana wattu si bwe bunnabbi buno Bayibuli bweyogerako obulaga ebiro wa gye tuva nawa we tutuuse nawa gye tugenda. Obunnabbi obwo si bwe njogerako obwakaakano, njogera ku bunnabbi obw'ensi empya Mukama bwateeseteese. Mpozi omulundi oguwedde twayiga ebigambo bino, twayiga obubonero bw'obunnabbi, naye tulina twakoma bino na twabiyitamu nga tutegeera amakulu ga buli kintu kyonna kyonna kyala ku lutimbe wano twakitegeera. Twategeera okulya akatabo, kulya kigambo kya Katonda, akasaale success, twalaba ebigambo ebyo, ekikompe judgment, ekyambalo ekyeru obutuukirivu batukuvu, oluggi oluggule judgment, probation, eddagala y'okumaaso Mwoyo Mutukuvu, omwenge wine, enjigiriza ez'obulimba, oil kabonero ka Mwoyo Mutukuvu. Bino mbiyitamu lukwako lwa tugenda bira maaso eyo mu gy'okuyiga. Amazzi kitegeeza abantu, twajja tubiraba ku bikkulirwa bigambo byatunyonyolwa. Empewo kitegeeza obwangu speed, empewo kitegeeza entalo wo o strife, nga o commotion nga oyinza okukisuubi okukiyita, naye nga kitegeeza entalo empewo. Kibala nti mu kitabo ekitabo kya Zekaliya 7:14, naye obanga tusoma Zekaliya nosoma Danieli, ebitabo nga Yeremiya ne Zekaliya mu kugambye, tulaba nga Bayibuli yayogera ku mpewo ennya ezaakuntira ku nnyanja ennene. Ennyanja ennene y'ensi kwe tuli, empewo zinenya z'entalo ezaakunta, ensolo nnya ne zigolokoka okuva mu mazzi. Danieli essuula y'omusanvu ebigambo bye yabyogera bulungi nnyo. So y'empewo ezo twogerako. Twamala okulaba ensolo kitegeeza bwakabaka. Maaso eyo gyendaga nja kwogera nnyo ku nsonga y'ensolo. Abantu abasinga temusuubira nti ensolo ngezaawo ku attacking oba kuvuma. Ensolo kitegeeza bwakabaka nga tuze tukiraba. Ejjembe kitegeeza bwakabaka wa bufuzi. Byonna mu bunnabbi twabiyiga omulundi oguwedde ekyobola mbiyitamu speed, sigenda kubiddamu ekyokuyiga gye tugenda okuddako. So twalaba ebiwawaatiro kitegeeza speed, nga tugenda okulaba maaso eyo mu byokuyiga ebiddako. So empungu twamala okulaba naye kitegeeza speed ate era ne power, amaanyi. Ebiwawaatiro kiba empologoma zaabwe ebiwawaatiro ng'ebyempungu. Judgment, time kitegeeza omwaka, olunaku kitegeeza omwaka. Naye twakoma wano twamala okulaba ekibumbe kino ekya Danieli kyeyayolesebwa kyemulaba ku lutimbe wano nga Nebukadduneeza yayolesebwa ekibumbe. Naye wamala ofundikira nga bamubuulidde amakulu g'ebigambo ebyo, lwaki njagadde okuyita mu bitumyo speed? Wawe tugenda njagala nnyo tukwate nnyo ku nsolo eno ey'okuna, yerimu obunnabbi n'ebyafaayo by'ensi eno ebikulu nnyo tugitaaga okutegeera. So ensolo eyasooka n'ensolo eyasembayo bikulu nnyo, kubanga ensolo eyasooka yakola nnyo omulimu gwa Katonda. Mukama yakozesa Nebukadduneeza okulaba nga apanishinga Isirayiri, balogipanishinga n'aba nga ate Mukama amala amukyusa. Nebukadduneeza yagenda okufa omusajja oyo ng'ategedde Katonda ow'omu ggulu era ng'akyuse ng'agobera ng'akkiriza Katonda, nga bakatonda abalala bonna abaweze okuba nga basinzibwa okujja Katonda oyo wa Danieli. So Mukama yakozesa Nebukadduneeza. Yawe tusoma mu kitabo kya Yeremiya, Bayibuli Mukama yamuyita mu Yeremiya ndoze essula 43. Bayibuli tulaba nga olunyiriri lwa 10 Mukama ayita Nebukadduneeza omuweereza wange, my servant. Nebukadduneeza my servant. So agamba nti the king, kabaka n'addamu ebigambo n'agamba nti the king answered unto Daniel and said, of the truth it is that your God is a God of gods and a Lord of lords and a revealer of secrets.
amala okumunyonyola bunnabbi buno kubanga lwaki Nebukadneza yali mumativu kyeyolesebwa yakyerabira kyeyaloota bamala okukyerabira n'ayisa ekiragiro munna ngenda kubatta njagala kumbuulya amakulu g'ekyo naloose sula ey'okubiri Danyeri naye nga kyasaba abantu n'ekimulemye ye yakiroose naye nga ate akisaba bagezigezi naga mwagala okupangapanga amagezi okumbuzaabuza okunnimba bwe mutakikola nga bagenda kuttibwa so ekyavaamu kyekirwa Mukama mu kisa kye ekingi n'asitula Danyeri ne yeegayira Mukama n'akkiriza n'amuwa ebigambo bino ebikulu eby'obunnabbi n'abibuulira omusajja oyo kabaka Nebukadneza so bwe yamubuulira vision dream ekirooto nga exactly buli kyamugamba alinga gwasimulako enfuufu nga biddamu birabika nga bidda mu bwongo bwe nga babiroose n'agamba wamma kino nakirabye n'alyoka akakasa Katonda wa Danyeri nti yabikula ebyama yadde yasigala kyalina amalala abumbye ekibumbe kisinze Mukama n'amugamba tulaba nga ayagala kino yakifuula nga kya golodi amakulu nti obwakabaka bwe kwatumaze twamala okulaba omulundi oguwedde nga tuba tugenze mu maaso Mukama ku mutwe guno ogwa zaabu Danyeri yagamba kabaka nti ayi kabaka gwe oli mutwe gwa zaabu nga tugenda okulaba nti gwe oli mutwe gwa zaabu naye wali kuddira obwakabaka obukusinga olaba ndowooza thou art this head of gold gwe oli mutwe guno gwa zaabu kandi Nebukadneza kye yakola okubumba ekibumbe kyonna kyonna nga kya zaabu tekuliiko silver tekuliiko kyuma tekuliiko kikomo n'akifuula zaabu n'agamba n'obwakabaka bwange tebugenda kuvaawo Mukama bingi byamupanishinga bisijja kuddamu naye Danyeri bwatu bamugamba era obosoma ebayibuli eyogera ku Nebukadneza nga wali amwogedde mutwe gwa zaabu wano mu Babylon still amwogerako mu Yeremiya 5:7 Babylon has been a golden cup in the Lord's hand. Babylon Mukama yagirifalingako nga ekikompe kya zaabu. Yoba mitabo kya kuikula esura 17 tulaba nga omukazi ono yakutte ekikompe kya zaabu mukono gwe. Omujjudde emitambi emizo gy'obwenzi bwe. So Babylon eno tulaba nga Mukama agirifalingako naye Mukama yakozesa Babylon okupanishinga Isirayiri nga tugenda okulaba mu byandiko ebigenda okuddakaawo. Naye nga tunakutuukayo tulaba prophetic line Mukama jajja ayitamu nga alaga ebigenda okubawo nga alaga abantu be ekigenda okubawo okuyita mu kigambo kino eky'obunnabbi sure word of prophecy. Tulaba nga otuba tuzzeeyo okubajjukizaako katono nnyo mu Samwiri ekisooka essula ey'omunanoonyerwakutaano Mukama yagamba Samwiri abaana ba Isirayiri bamubanja okubakolera kabaka. Samwiri n'anakuwala nnyo n'agenda eri Mukama. Naye Mukama bwe yatuukayo n'amutegeeza ebigambo ebyo kuba bamugamba but behold thou art old laba okaddiye and thy sons walk not in thy ways n'abatabani tebatambula mu makubo go. Abaana ba Samwiri baali baana nga nabo bakola ebitali birungi mu maaso ga Mukama. Naye Samwiri yali takimanyi baabikolanga tali aweeya ku byo. So bamugamba kubanga okaddiye n'abaana be bandibadde bakulipulesinga naye tebakyogera kwali balumirirwa omulimu gwa Mukama bagifunanga option alternative okulaba nga bagikozesa okuyisaawo kino ekyokuba kukolera kabaka n'agamba nti not in thy ways now make us a king to judge us like all nations nti tukolere kabaka atwamulenga amawanga amalala. Mukama Yesu wagendewa Mukama Samwiri sole Mukama amugamba ebigambo bino. And the Lord said unto Samuel, Mukama n'agamba Samwiri, hearken unto the voice of the people, uwulirize eddoboozi ly'abantu, in all that they say unto thee, mu byonna kye bakugamba, for they have not rejected thee, tebaganye ggwe, but they have rejected me, baganye nze, that I should not reign over them, neme okubafuga, okuba nga nze omukulembeze waabwe, tebaganye ggwe baganye nze. Mukama yogera ekigambo ekyo. Naye jukira ebigambo bino kyova olaba nti bwe tuba tugenze mu kitabo kya Yokaana essula ya 19 olunyira 15 Yokaana 19:15 tulaba ebigambo bino eno nga Mukama Yesu yali agenda okuttibwa nga azze okuwaayo ssaddaaka ku lw'ebibi byaffe. Jukira wali Mukama agambye Samwiri tebaganye ggwe baganye nze nneme okuba kabaka waabwe okubafuga bakole kabaka be bakugambye. Naye ebyali bigenda okuba ku bantu abo Mukama yali amaze obbiraga Samwiri ebigenda batuukako n'abibabuulira ne bagamba no yadde bwekyo naye tukolere kabaka atulamule olw'okukanyavu emitima gy'abantu abo. So Mukama kyeyava agamba ebigambo bino eno
sorry bino ebyabawo Yesu Kristo ngagenda okuttibwa 19:15 Yokaana Bible egamba but they cried out ne bagamba nti awo with this man jawo omusajja ono awo with this man jawo omusajja ono Yesu Kristo gobogera Pilate saith unto them Pilato n'abagamba shall I crucify your king nti zite kabaka wammwe the chief priests answered bakabona bakulu ne baddamu we have no king tulina kabaka but Caesar tulina Kaisali bali baganye Katonda bajjajjaabwe bamugana ne bagamba tukole kabaka tumulenga amawanga malabo gakola era bakabaka baaleetera Isirayiri okuva Katonda emirundi mingi wano Yesu Kristo azze kabaka waabwe bayingira mu Yerusalemu nga bamukubira emizira bamwaniriza okuyingira naye ekyaddako kyekiriwa weyamala okubalaga nti bakabaka obugosibwa mu nsi muno era yalaga Pilato senga badde bwa munsi muno bandirwanya abasajja bange yabagamba bamaze omukwata naye Yesu Kristo yali ng'ayingira mu Yerusalemu bamwaniriza nkabaka agenda okutula ku Namulondo naye nga si bye byali bimuleese kwali kira kyakitera kutuuka tugenda okulaba mu byawandiikibwa bino tugenda okusoma so ne baga omutuuza ku ntebe n'agaana bwe yagaana okutuukiza bye baali baagala kuba baali baagala kabaka ajjeko Abaroma baddemu bakwate obuyinza naye nga Mukama yali akibaganye nga ngenda okusoma mu byawandiikibwa wano eno nti tekigenda kuddamu kubeera ne bagamba nti tulina kabaka tulina Kayisaali ne bamwegaana kigambo kya nnaku nnyo omuntu okugoba Katonda n'agamba nze Setaani ye mukama wange kubanga banoonya bakabaka abatabakola abatabawangako yadde ebirungi ne bekwasa Kayisaali kuba bali baagala okuba nga bakola omukwano ne Kayisaali abayambe kisetise Pilato asobola okuba nga akkiriza okutta Yesu amuwe emikono gye attibwe so ne bagamba nti balina Kayisaali kuba nobakaka bali baagala bwakabaka bwa Kayisaali babutwaye balaba nga onaganya okutuula ku ntebe ate nga yena obunabbi bwonna gwe bali busongako ne bagamba tumutte era we Yesu Kristo mala okuva banabbi bangi abagolokoka Yesu bangi bagolokoka kuba yalagula nti Kristo bangi bagenda kujja abobulimba ne bannabbi abobulimba bangi bagenda kujja yalagula ebigambo ebyo ne mu kiseera kino kitulimu sitiiru bakabaka bannabbi abobulimba bangi Yesu bangi tulinayo Yesu w'Nakaseke wano e Uganda naye waali bamuyita Semakula naye ali eyo mu Amerika Yesu bayitirivu mu Buyindi Yesu gye bali eyo wano tulinayo ne Yesu muto so Yesu Kristo yabogerako nti bagenda kugolokoka naye nga bonna beerimbise mu kubanga baana ba Katonda si eyo kyokka ne bannaddiini bangi enkola za Katonda bazivuddeko bakyamize ekkubo ery'amazima naye nga bonna Bayibuli yabiragula nga byakubeerawo so Yesu Kristo Katonda bwagamba bakole kabaka balamulenga amawanga malanga bwe babadde baagala Bayibuli egamba nti baganye gwe baganyeze neme kuba kabaka waabwe Mukama bwagamba bakolere kabaka nga bamukusabye naye tujja tulaba ebiseera bingi nnyo sigenda kuddamu ekyo Sawulo bamutaddeko bye yakola tubijjukira bakabaka bangi bazze ba Dawudi babeddeko ebbanga Mukama atuuka yeekyawa akoowa osoma ekitabo kya mu Luganda bakiyita bassekabaka kuba bassekabaka mu Luganda kitegeeza bakabaka abaafa naye nga bakabaka ba Isirayiri kings mu Luzungu ekigamba kings Bayibuli bw'osoma ekitabo ky'abakabaka ba Isirayiri mu Luganda bassekabaka abaafa babayita bassekabaka bw'okisoma kikulaga abakabaka bajja bafuga bonna Isirayiri n'ebyo babatuusako naye njagala nsome mu kitabo kya Ezekieri essula 21:25 waliwo ebigambo bino byenjagadde tusomeko olunamala okusoma ngenda kumalanzire mu by'omu mirembe nawo nsome okubanga waliwo ebigambo ebirungi ebikulu ennyo Bayibuli egamba bweti Ezekieri 21:25 n'olwa Bayibuli egamba kansoma ebigambo bino mu Ezekieri 21:25 Bayibuli egamba and thou profane prince of Israel nti gwe mulangira omwononefu wa Isirayiri whose day is come olunaku lwe lutuuse when iniquity shall have an end obuwononefu obugenda okubaako nekkomo bukomekkerezebwe omulangira wa Isirayiri omwononefu ekiseera kyo kituuse olunaku lwe lutuuse ebigambo Mukama bigamba ani abagamba kabaka Zedekiya kubanga ali amaze okubanga ava ku nkola ya Katonda ajemedde Mukama emirundi n'emirundi n'akola ne Nebukadduneeza endagaano n'agaano gituukiriza kuba yali agenda kubeera obedient kubanga amaze bagamba bw'osoma ekitabo kya Yeremiya essula 15:17 Mukama ayita Nebukadduneeza my servant omuweereza wange Nebukadduneeza yali Mukama yamutumye okutuukiza emisango gye n'okugolola Isirayiri nekino kyeso Mukama agamba gwe mulangira wa Isirayiri omwononefu Bayibuli egamba n'amaaso n'egamba bw'ati tekiseera kyo kituuse okukomekkereza agamba nti thus says the Lord bw'ati bw'ayogera Mukama 2:6 remove the diadem jako enkofiira weewaawo enkofiira ey'obukulu obwakabaka diadem
agamba and take off the crown ojjeko n'engule jjako enkuufiira tiyamugamba jjako enkuufiirayo oba engule eyo yamugamba jjako enkuufiira obwakabaka bwe tebwali bubwe obukufugo bwe tekwali kuwoyo naye yamugamba gijjeeko okufugo kukuveeko kubanga wewaŋŋamyako nako wewaŋŋamye tekulina kuba kukwo ne Nabukodoneza tekwali kukwe naye baali bagenda kukwata engule eno obwakabaka obwenjawulo paka nanyini we yali agenda okugirisivinga era bayibuli egamba bweti and it shall be no more tekigenda kuba nate bwe kityo until we come okutuusa bwanajja whose right it is nanyini yo agirinako buyinza nga wanajja and I will give it him era nja kugimuwa olaba ekigambo ekyo Mukama agambye nti okutuusa nanyini yo bwalijja era nja kugimuwa jjako enguleyo Mukama mala kwogera ebigambo bino eno yalaga Yerusalemu Isirayiri ejjeko obwakabaka okufuga Yesu Kristo bwajja yadde Yesu Kristo yamaze okulangira nti omulangira kabaka wa Isirayiri agenda kuzaalibwa agenda kujja naye kufuga kwali kugenda kubaawo after ekibumbe kino nga kimaze okuggwako obunabbi bwakyo tumaze okuva ku mutwe paka ku bugere bano bagenda okwagala ono atwale engule ng'ali ku kyuma obugere tunala kutandika nga baagala ekyuma agigireko ku kyuma Yesu Kristo n'abalaga nti ebirowoozo byabwe si byaliko ye yali azze kununula muntu yadde kabaka era emirembe gyonna kabaka wabakabaka n'ekisera kyali kitinaba kutuuka nga nogenda muggulakola omulimu gw'okutangira gw'okuwolereza gwe omwonoonyi nange maaso ga kitaawe maaso ga kitaffe bw'amala okumaliza omulimu ogwo nga ebiro bimaze okutuuka ng'amaze okugamba nti kiwedde omwonoonyi asigaye ng'akyali mwonoonyi n'omutuukirivu asigaye ng'akyali mutuukirivu yalina okumala okujja oluvannyuma lw'emyaka akakaaga kubanga tumaze okulaba okuva ku Ibulayimu okutuusa ku Isirayiri wayita emyaka 12 kuva ku Isirayiri okutuuka ku Yesu wayita emyaka 12 naye okuva ku Yesu okutuusa mu kiseera kyaffe wakayita emyaka 12 then mwaka ogwakasanvu ye sabbiiti gugenda kube ye wiki enamba eyo kati then olunaku olwandibadde ng'olwomusanvu mwaka ogwakasanvu gye emyaka 10 egyakubikkulirwa bayibuli gyeyogerako so emyaka gino 10 gye abatukuvu gye bamala mu ggulu yeringa sabbath after the 6 days 6000 years then tumaze okulaba mu bunnabbi olunaku lumu myaka 10 so then olunaku olw'omusanvu sabbiiti gye emyaka 10 so emyaka akasanvu bwe gimala okuggwako tewali ddamu kubala myaka nate emirembe gyonna tewali ddamu kubeerawo kubala nti wakayita emyaka bwe giti no tujja sigaza ennaku 7 eza wiiki nga bayibuli Mukama yazitonda sabbiiti we lituukanga nga tera tusinza kwa mu kitabo kya Isaaya essula 66 olunyiriri olwabiri bayibuli egamba nti kubanga eggulu ejja n'ensempya bye ndikola bisigaye biti mu maaso gange awo olituuka okuva ku mwezi okutuusa ku mwezi new moon to another not month but new moon and from one Sabbath to another shall all flesh come to worship before me saith the Lord buli alina omubiri ajja kujja mu maaso gange okusinza bwayogera Mukama so buno bunnabbi bwonna bulina okumala okutuukira muganda wange la programu eno nebaza Mukama kubanga owaddeyo akaddeko okulaba ebigambo bino ebikulu ennyo era ebyobulamu bangi nnyo bayinza okuba nga tebabifuddeeko naye ng'ate ofuddeyo okulaba ng'obiraba bino ebigambo byebulukozi bwe bulamu obunnabbi buno bwonna bwola obwa Danyeri n'obunnabbi bwakubikkulirwa it is the revelation of Jesus Christ genda osome ku bikkuliro esooka buno ku bikkuliro kwa Yesu Kristo oba obikkula Kristo nga gweraga ensi naye abantu abasinga Yesu Kristo bamunoonya mu Matayo mu njiri zokka mubajja ebigambo kwanga bigonvu basobola biri direct tebirimu bunnabbi buli hidden babisoma direct nga birina okuba nebino ebigambo by'obunnabbi bagamba ebyo bizibu tebitegereka naye nga temwana natu bayibuli egamba ebikkola Yesu Kristo bitegeeza omulabe wa Kristo ne Yesu Kristo yennyini abamwagala kye balina okukola n'abamukyala kye balina okukola kyovula ndi kati enenjiri ey'ebigambo bino eno tekyaweebwa respect ku bituuti lwaki kubanga buli w'ogibuulira oba buli weebuulirwa egezaako kubanga ekosa enyiiza enakuwaza etawaanya esumbuwa nga wenza okukisuubira abo abajeemu maaso ga Katonda bwe tugenda maaso Mukama agamba Isirayiri jjako engule terikuddira nate kutuusa nannyini yo bw'alijja it will overturn and overturn ejja kukyukakyuka eve emikono gino edde emikono emirala bagi overturninga olaba I will overturn agamba nti I will overturn it nja kugikyusakyusa nga njiwoono nenjimujjako nenjiwooli era tugenda okulaba nga bayibuli wano mu mirembe ekyokubiri essula 3:16 bayibuli egamba Zedekiah was 120 years old
when he began to reign and reigned over 11 years in Jerusalem, yalina emyaka 21 n'afuga emyaka 11. And he did that which was evil in the sight of the Lord. Nakola ekyali ekibi maaso ga Mukama, his God, Katonda we. And humbled not himself before Jeremiah the prophet. Nate towaza maaso ga Yeremiya nabbi, speaking from the mouth of the Lord, ngayogera ebigambo byali amugamba okuva mu kamwa ka Katonda. Tujjuke na Yeremiya bayagala kola okumutya mu lujja lwa yeekaalu, nagaye munanzita munaleeta omusaayi omusaayi gutalina musango ku kibuga kino, munereetako akabi. Naye nga Yeremiya agamba omusajja ono, wanika muwanike, temulwana na Nebukadneza, temujja kumukuba. Ne balewalaze mpaka ne balemerako, ne bagaana, ne bawanyeganya. Ne tujjukira Bayibuli yagaye mu kitabo kya Yeremiya 23 nti Mukama Bayibuli tuwaza okulaba nga agamba nti Yeremiya Nebukadneza my servant. Olaba Bayibuli emuyita servant. Katonda yese Kristo amugamba amuyita servant. Agamba mu Yeremiya 43 olunyiriri olw'ekumi, and say unto them, era bagambe, thus says the Lord, bw'ati bw'ayogera Mukama of hosts ow'eggye, the God of Israel, Katonda wa Isirayiri, behold, I will send and take Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant, and will set him his throne upon these stones that I have hid. Agamba, olaba ndowooza nti nja kuleeta Nebukadnezzar okuteeka entebe ye afuge abeere omukulu. Olaba ndowooza mukwano gwange ala programu eno. So agambye nti Mukama tumaze okulanga agamba Nebukadnezzar muweereza we, naye gundi Zeddekiya n'amujeemera, ne Danyeri ne Yeremiya n'amulabula n'agaana. Naye Mukama agambye mu Ezekieri tijjako ekuufirayo terikuddira nate, teeka engule wansi kutuusa nannyini bw'alijja, it will overturn, I will overturn it and overturn it and overturn it, paka kwoyo nannyiniyo Mukama gwe yasuubiza. So ngenda maaso njagadde kusima musingi kulaba we tugenda okuyiga ebigambo bino tubitegere byajja bitya. Era obunabbi buno tubulaba Nebukadnezzar Mukama nga amaze okumuwa obuyinza okuggyako Isirayiri engule yaayo, obwakabaka buno butandika. Era watumala otwala abasajja bano mu busibe, Mukama wa Danyeri obunabbi buno asooka bwolesa Nebukadnezzar n'amulaga ebigenda okubaawo. Era tumaze okulanga Nebukadnezzar amaze okufuna ekirooto kino, sigenda bbiri wakonye okubanga nabagambye ensonga enkulu ku nsolo yakuna gye ngenda okukwatako ennyo, oba leero n'abangi tuuseeko, naye mundi ogunaddako nja kuba nginnyonnyola bulungi mugitegere baganda bange lwa programu eno. So Mukama n'agamba nti tulaba Danyeri ng'agamba Nebukadnezzar nti thou art this head of gold, gw'oli mutwe guno ogwa zaabu. Babuloni tumaze okulaba kya kikompe kya zaabu mu mukono gwa Katonda. Bw'osoma Yeremiya essuula Yeremiya bwe tweyongerayo, Mukama tumaze okulanga amugamba nti gw'oli mutwe gwa zaabu. Ekyo tumaze okukiraba. Tulaba ate empologoma mu ssuula y'omusanvu, Danyeri ng'ayolesebwa empologoma, ensolo ennya. Bayibuli gamba nti tumaze okulaba waliwo mu ssuula y'omusanvu baga nti empewo ennya zaakuntira ku nnyanja ennene, empewo ennya z'entalo ez'emirundi ena zaakuntira ku nnyanja ennene. Ennyanja ennene y'ensi. Ne wagolokoka ensolo nnya, empologoma yiina egolokoka, yalina ebiwawaatiro ng'ebyempungu ku mugongo gwayo. The first was like a lion and had eagle's wings. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth and made stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to it. Nti ensolo eno bwe yalina ebiwawaatiro bagamba ebiwawaatiro kitegeeza speed bwangu. Empewo ezakunta z'entalo ezaalwanibwa. Tulaba ensolo yasooka kulwana naye ku Bayisirayiri neewamba n'abantu baayo netwana ebitukuvu bya Mukama, Belusaza bye yanyweramu omyengeje, era ensolo eno kuba omuntu gw'omuntu bakabaka ba Babuloni kwe kugwa. Kakati ensolo eno yalina ebiwawaatiro ku mugongo gwayo. Tumaze okulaba ebiwawaatiro kitegeeza obwangu bwe yakozesa, bibiri ku mugongo gwayo. Ensolo eno yali mpologoma, naye maana newe omutima gw'omuntu emira ku bigere biri ng'omuntu, ebiwawaatiro ne bimanyibwako. Nebukadnezzar byagenda omanyibwako amaze okufa, alekedde entebe ye mutani we Belusaza nga yaliko mu kiseera ekyo yafuga, ensolo eno weemira ku ggulu abiri nga omuntu. So Bayibuli egamba ebigambo bino okukakasa ndi Babuloni mpologoma mu kitabo kya Yeremiya essuula 50.
ewaawo Yeremiya Yeremiya sura 50 olunyiriri ngena kusoma lunyiriri lwa 17 Bible egamba bweti Israel is a scattered sheep. Israel ndiga ezisasanye. The lions have driven him away. Empologoma zimugobye. Agamba bwati. The king of Assyria hath devoured him. Eyasoka empologoma mukama eyasoka okutaganya gundi ngobona gwe tubona kutandika great prophecies oba kabaka okufuga amawanga gonna bwasuliye bwasoka kugikuba. Ye kosangi empologoma agamba and last year empologoma yasembayo this Nebuchadnezzar king of Babylon has broken his bones. Bali bakuba kubi Nebuchadnezzar namenya magumba nabajja ko kufuga tebaddamu kufuna. Gana agendo zega bino tulifena tubiwuliriza. Bible egambye nti gwe mto gwa zaabu era bakaka ono wali butandika mu 6 paka 5 bwa malanga bufuga. Bwali bulina okukoma zaabu akome tandike silver nga tugenda okulaba. Ye empologoma eno gwe mto gwa zaabu. Bible ezise mu Yeremiya essula eya eya 50:17 Bible egambye nti Isirayiri empologoma zimugobye esose bwasula eyokubiri Nebukaduneza bamenyemenya magumba ge yene ensolo. Bible kyebagamba nti ayi kabaka guli mutu gwa zaabu obwakabaka bonja buyita mu speed olwakadde. Israel is scattered sheep wano tumaze okulabawo Nebukaduneza ayogerwako nga gundi ayamenya amagumba ge yensolo jemba someddeko. Agamba sona agamba ensolo eno tujiraba ngebiwatu ebimanyibwako Bible bwe tugambye neyimira ku magulu abiri newebwa omutima ogw'omuntu. Ye zaabu oliko tukyaliko baganda bange newebwa omutima ogw'omuntu neyimirira ku magulu gayo abiri. Era tumala okukola mu 6 paka 5:39 BC mayo mu BC babalanga bava waggulu nga bakka wansi. Era tulaba mu BC 1000 paka mu BC 1. We twatuka mu BC 1 ntandika eddi 1 katugenda tulinnya gye myaka kakaga gye mbagambyeko. So kakati bwe tutunide wano mu BC 6 ala tugenda okulaba BC 5:39 jika Trife Nandoza. Agamba sona agamba the first was like a lion and he had eagle's wings and I beheld till the wings thereof were plucked and it was lifted up from the earth and made stand upon the feet as a man and a man's heart was given to it. Nebajiwa omutima ng'ogw'omuntu. Neteraleko okufuuka empologoma ensolo enkambwe Nebukaduneza bwatyo bwe yali. Naye wakati nga akyali nsolo nkambwe ng'obakabaka bumaze okugibwa amaze okufa ne Mukama naye amaze omukakkanya n'alekako mutabani we ensolo enkambwe yafuuka ekitalina makulu neewebwa omutima ng'ogw'omuntu n'obwangu bwayo n'okulwana kwayo okubiwati okwo yalina bimanyibwako neefuuka ekitalina makulu ne bagikuba ne bagijjako. Then waliwo obwakabaka obwaddako obulala tumaze okulaba omutwe gwa zaabu waliwo ekitundu ekyali ekiddako ekya feeza kirina n'emikono ebiri. Kakati baganda ngala programu eno tujja tuuka mu maaso eyo ng'abantu abasinga tebatambula tandika wamu naffe bangi bayinza okubula naye mbadde nsaba mugende ku SWOPUG with POGMUSA channel eyo ya YouTube mujja kuba mufollowinga bulungi ebintu bineeno bulungi nnyo nga bigenda okuba nga bimuvinga mujja kuba mubigoberera era obunabbi buno bonna mujja kuba mubulaba bulungi nga bulina okutambula. So obunabbi buno bonna nga tubuyiga wano bangi bajja kusanga maaso nga tuwogera ku muntu gundi oba gundi nga tumuyita ensolo bagaye ntuvuma. Nenyagadde basimira musingi abaze nga tutambula ffenna mujje nga buli muntu yenna wootuukidde ku programu eno just relax, calm down, wuliriza. Ate era ky'oyinza okukola osobola okukuba essimu flash zino zibaawo samoni zino weeziri ku flash musobola okuzigula. Flash ya 800 kuliko samoni zigenda mu 10 ziri mu 10 plus tuzize tuyiga ebigambo bineeno. So mbadde nsaba musobola okufollowinga ebigambo bino kubanga bikulu nnyo musobola okubitegeera. Samoni zino flash eba 16 GB 32 GB kubaako samoni zonna oba o savings kinene nnyo ate wena gisigaza.
So kyembasaba nti obutasumbuka na kulaba nga muluma omutwe nti bino ebigambo nga biri bizibu gundi ata ayogera ku gundi buno bonnabbi kyobala nasoose bayigiriza bubone bwa bonnabbi nti ensolo etegeeza kino nga osanga Ssaabasajja ayitibwa empologoma magulu nnyondo cuucu musota nayinza okusanga omusajja nga tumuyise musota n'ogamba nti avumye naye nga bonnabbi kyebugamba. So baganda bange lulimi lwa bonnabbi kyobala nti abantu abasinga tebasobola bigambo bino kubanga bizibu ate bagezaako kubinnyonnyola bijja kubanyiriza mikwano gyabwe biyinza okubawulakanako n'ebisibo byabwe ne byesala oba biyinza okuba nga bibaleetera okuba nga bakyayibwa bafiirwa obulamu bwabwe oba oliawo oluusi nakyo naye ng'ate gano ge mazima ga Katonda. Bayibuli bweti bwe yawandiikibwa tetuyinza gikyusamu gyeditinga kubanga mu kigambo kya Katonda tulina kireetanga bwe kiri abantu basobole okukitegeera. Bwe tugenda mu maaso ensolo emaze okuba omutima ng'ogw'omuntu oyimidde ku magulu abiri amakulu bakabaka bawo bigudde omutwe nituguvaako netudda ku kifuba. Ekifuba kino nno mwana wattu ye bwakabaka wa Meedi n'Abaperusi era obwakabaka buno eno bwaddirira Nebukadduneeza nga tulina kugenda na ku ddubu kubanga era mu ssula emusanvu ye ddubu naye ne mu Danyeri essula y'omunaana olunyirira 20 bulagibwa ng'embuzi endiga ey'amayembe abiri. Bible egamba the ram which thou sawest having 2 horns are the kings of Media and Persia. Bakabaka ba Media n'Abaperusi amayembe gano abiri nabagambye bwakabaka kabaka omu mu Meedi kabaka omu mu Perusi Medes and Persians. So ebigambo bino eno nga oyinza okubiraba baganda bange obonnabbi buno exactly Bible bwe bwogerako. So nga tugenda mu maaso tumaze okulaba n'embuzi mu ssula ey'omunaana Danyeri ayogera obunnabbi Mukama yawa Danyeri ebigambo bino ebyenjawulo mu ssula ey'okubiri kibumbe mu ssula ey'omusanvu nsolo ze yakozesa empologoma n'ebirala byonna n'amadubu n'etalina linnya n'engo. Mu ssula ey'omunaana ya Danyeri tulaba embuzi tulaba n'endiga. Naye bonna bunnabbi muganda wange siyinza obutabinnyonnyola mu kiseera kino eno oba oliawo kubitegeera details zonna naye ngenda biyita mu lukwakwalo kubanga njagala kugenda ku nsolo yakuna ye great issue mu bunnabbi buno mu kuyiga kuno eno era yiriko ebyafaayo by'ensi eno n'okusinza kw'abantu kwe basinza mu kiseera kino the fourth beast but the most part is the little horny power ekagolokoka ne kasigula amayembe asatu nga tujja okulaba. So obunnabbi buno Danyeri essula y'omunaana olunyirira 20 bw'atugambye nti ensolo zewalabye endiga gye walabye era amayembe abiri bwakabaka wa Meedi n'Abaperusi bakabaka ababiri. Era obunnabbi buno eno gye mikono gino ebiri ku kibumbe kino omukono gumba Meedi omulala Baperusi Medes and Persians era ekifuba kino ekya zaabu Mukama illustration gye yakozesa. Bwe tugenda mu maaso agamba Danyeri 8:2 Bible gamba and after thee shall arise another kingdom inferior to thee. Nti waliwo obwakabaka obugenda okugolokoka obwali obwokubiri nga Nebukadduneeza amaze okuvaako Mukama agamba Nebukadduneeza Danyeri amubuulira ebigambo bino eno olaba ndowooza obwakabaka buno bw'eddubu Bible egamba lyalina embirizi 3 mu kamwa kaalyo lyali ddubu era obwakabaka buli obwa Meedi n'Abaperusi oleza okulaba embuzi ey'amayembe abiri endiga y'amayembe abiri ate era emikono gino ebiri gyali ku kibumbe ekya ffeeza. Kakati ate wano liyitibwa eddubu embirizi n'esatu ge manga asatu agali gakola obwakabaka wa Meedi n'Abaperusi okwa Lidiya n'amanga amalala. So bwe buno obwakabaka muganda wange ala puroguramu eno bw'obwogerwako yeno eddubu ibwakabaka obw'omulundi ogwokubiri obwakabaka obw'omulundi ogwokusatu Bible ebwogerako and another third kingdom of brass obwakabaka obulala bw'ekikomo which shall break bear rule over all the earth obugenda okubanga bufuga ensi yonna bwali bwakugoberera still. Era kyabudagira maaso n'agamba and mu ssula y'omunaana we twasomye wali eri twengera mu ssula y'omunaana ku mbuzi twamaze okulaba embuzi endiga eyasoose agamba and the rough goat waliwo embuzi eno Bible osoma essula y'omunaana alaga endiga eyina amayembe abiri yasooka nejja neyeekyanga neerwana neefindikiza neefutiza buli kimu neerwana neefuula ey'amaanyi ekitala ennyo eyina amayembe abiri Meedi n'Abaperusi nga bayogera amaze okuba Nebukadduneeza. Ekyaddako wagolokoka ate endiga embuzi eri yali ndiga ne wagolokoka embuzi ey'ejjembe erimu agambye a rough goat embuzi yali enkambwe ennyo is the king of Grecia ebwakabaka bwa Buyonaani agamba nti
and the great horn that is between his eyes is the first king. Ejjembe lyali ery'amaanyi eryali ku mbuzi eyo eryali esongovu ye kabaka eyasookwa ow'Abayonaani, Greece. Wano gayise Grecia. So omusajja ono teyali mulala, yali Alexander the Great. Yakozesa ejje ly'abasajja 10,000 ne bajja ne bakuba. Yali muvubuka muto, myaka yali mu 2 awo 25 ndowooza. Najja n'akola ekyama oba 23, gyali myaka mitono nnyo. Najja n'alwana kivayo bamuti Alexander the Great. Yali musajja w'amaanyi, yalina ejjembe limu Bayibuli yeyogeddeko eryali ku mbuzi. Eryajja ne likuba endiga ne ligifutiza ne lijjawo ne ligimenya n'amayembe gaayo abiri. Lyajja ne likuba agamba, and another third kingdom of brass shall bear. Tumaze okulaba endiga eyo, embuzi yawo batuka nejja nekuba endiga negimenyako amayembe gaayo. Era mu ssula ey'omusanvu enyiriri ssula y'omusanvu tulaba ensolo eno ey'okusatu nga yalina emitwe ena yalinga engo eyaddiira eddubu lyeri tumaze okulaba era n'embiri z'esatu mu kamwa kaalyo. Mukama yakozesa illustration zino nga alaga tutegeere buli kanyomero akayinza okunnyonnyola ensolo zino tuzitegeere bulungi. Ensolo eno obwakabaka obwokusatu bwalinga engo ye Buyonaani. Kati gino emitwe ena egyali ku nsolo eno, jjukira ali mu kusooka lyabadde ejjembe limu ku mbuzi. Ye kabaka eyakulembera okufuga n'akuba obwakabaka buno obwa Buyonaani n'Obumeedi oba Bamedi na Peresi ne buvaawo, Buyonaani neefuga ng'ekulembera Alexander the Great, ejjembe lye limu. Naye tuba tusomye tugenda maaso, ejjembe eryo mu ssula y'omunaana lyamaanyi ne limenyekako ne wamisituka amayembe amalala 4 ku mutwe gw'embuzi eyo. Kakati amayembe ganaana yenengo era still joyinza okulaba yene emitwe ena namaze okubaga amayembe, ejjembe kitegeeza kabaka n'omuntu ekitegeeza kabaka. Kiwa nti wamaze okulaba gino alaze emitwe, wali alaze jjembe eryali ku nsolo eri amayembe agama ne gameruka. Kati gino emitwe ena mbayisa mu lukufu kwa bana baganda bange olwakadde, emitwe gino ena bajjena abaana bagoloka after Alexander Great nga amaze okufa bamunywesa omwenge ne bamuyimbira ne bamusuutasuuta n'anywa omwenge mungi n'afa. Bajjeno bano abana ne bagolokoka bali bajjeno be omu n'atwala ne balwana nnyo nga buli omu ayagala atwala obwakabaka obwo ne balema okuwangula kuba bakutulamu empire omusajja ono ebiwayi bina east, south, west and north. Kwaliko bakasanda n'abalala bonna abasajja abaali bajjeno be. So bano abasajja abana ne bajja ne badominatinga obwakabaka bwa Alexander the Great nga maze okumenyeka, ejjembe liri maze okumenyeka, oyembe buna bumeze ku mbuzi eri. Embuzi eno era siru yene empologo engo ey'emitwe ena. Ibakabaka bano abaana betwogerako mu mukwano gwange ali ku programu enkya ya leero alaba ebigambo bino eno. So bakabaka bwe bagolokoka ne bakola bye bakola nabo ne bafuga. Naye y'ensolo eno gye gino emitwe nagamba, after this I beheld and lo another like a leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl. The beast had also 4 heads, and the dominion was given to it. Newe okufuga dali musanvu olunyi lw'omukaaga. Yalina ebiwawaatiro bina, yaga ebiwawaatiro ekitegeeza obwangu speed, ate y'okuwamba kwayo kwasinga kwa Nebukadduneeza yakozesa speed ng'ekuba obwakabaka bwa Bamedi na Peresi. Yakozesa speed okubukuba n'okubuwangula. Kakati waneeno agamba nti ensolo eno zino ensolo ennya, ensolo eno yalina emitwe ena bakabaka bali abana benkugambyeko. Ebyowaatiro ebina ye speed gye yakozesa bajjena abaana be yakozesa nga alwana okuba obwakabaka bwa Medi na Peresi, ye nga akulembedde ye speed gye bakozesa gye ebyowaatiro ebina byayogeddeko. So obwakabaka ono bwebutyo bwabeera, naye after nga ebimaze okubeerawo, embuzi eno emaze okugera naye emaze okugwa evudde ku siini, amayembe ana gamaze okugoloka nago gamaze walira akayembe akala akagolokoka, tujja bituukako eri mu maaso gye tugenda. Naye after embuzi eno tulaba nga ate stiiru oba bunnabbi obulamu buddako ku kiwumbe kuno twagenda ku magulu ag'ekyuma. Tusoose ku mutwe ogwa zaabu, ekifuba ekya feeza, ekiwato eky'ekikomo, tuze tulaba obunnabbi obwo, tuze ku magulu ag'ekyuma. Bayibuli egamba mu ssula ey'okubiri olunyi lwa Danyeri, and the fourth kingdom shall be as strong as iron, for as much as iron breaketh in pieces and subdueth all things, and as iron that breaketh all these shall it break in pieces and bruise. Tulaba ensolo eno obwakabaka buno okuva mu 1600, obwakabaka bw'Abayonaani bwagwa mu 1668 BC. Roma, obwakabaka buno obwa Roma enkafiiri bwafuka okuva mu mwaka gwa 1668 BC paka mu AD. BC waliwo sigadde emyaka gigino gyali
168 bisegweko gattako emyaka emirala 476 eya BC eya AD kuva mu AD gumu nga Roma efuga Roma enkafyo bana nti amagulu gano gali mawanvu nga tega chuma yafugisa n'obuyinza ne Yesu Kristo yagenda okujja okuzaalibwa Roma nga yefuga kivandi wakakaba Roma era wakozesa bakayisaalira abalabo n'abasiza ne ba Yesu Kristo we yali ngattibwa era ebakiwomu omutwe Roma eringa ekyali enkafiri Yesolene eyokuna Bible gyeyogeddeko eyafuga yayina agambye nti nga bwejemulula nti ekyuma kijemulula ate mu ssula y'omusanvu ensolene eyogerwako teyalina linnya nga muyinza okugiraba yalya nemenyamenya nesambya nekola efujjo nalyo yinza okulowoozaako mu kibumba kino kyenyini tulaba n'obugerebone 10 obugerebone 10 bwa kitundu bumba kitundu kya kyuma obwakabaka bwoneno mwana wattu bwe tuba tusomyeko bwali buzibu nnyo bwali bwakabaka bwakabaka buno bwa Roma tumaze bulaba buzibu ne after wali ogenda kugoloka ko obwakabaka bwa Roma bukutukulemu ebitundu 10 bwe bugerebone 10 bw'oyinza okulaba era gemanga gali gakola obwakabaka buno bwa Roma Roman Empire so kitundu bumba kitundu kyuma bali bugenda kumala bugoloke after okubanga obwakabaka buno bunafuwa nga tukyalina maanyi nga bwasooka okubeera nabwo nga kyonna kiri wamu kyuma bufutaniko kuyingira mu bwakabaka obunafu n'obwamaanyi ne mu kiseera kino ekisembe obunabi buno bukyakola gemange ku miyaga kutulwa mu nsi mu nkulukulu essula 17 bogerako ng'ensolo n'amayembe 10 amayembe gane 10 si ge gano tujja birabako mu maaso gye tugenda kuba wali bunabbi wali busonga ne mu kiseera kyaffe kino kitugendamu so tumaze okulaba ekyuma kino Bible egamba obugere obwali bubanyonyoddeko mujjagera musome Daniel essula ey'okubiri ebigambo bwe biri naye tumaze okulaba tumala obwakabaka wali bukola obwakabaka bwa Roma bwe buno kwaliko abasakizoni kati ye England yeggwanga eriko obwakabaka 10 obugere bwe 10 Saxons England Franks ye Bufaransa Alamani ye Germany Visigoth ye Spain Shuvi ye Portugal Lombards ye Italy Burgundians ye Switzerland then waliwo amawanga gana asatu Heruli, Vandals and Ostrogoths. Amawanga gano asatu obwakabaka bwago okufuga kwabwo tekwagenda maaso ngitugenda kiraba ku nsolo eno Bible egamba mu ssula y'omusanvu ya Daniel tiyakebera amayembe nemera akayembe akatono wakati mu ggwe tugenda okulaba ensolo eno yalina amayembe 10 mu ggwe nemera akayembe akatono akalina amaaso ng'ag'omuntu n'akamwa akagera ebigambo ebikulu ennyo n'akayembe kano kali kamera nga kakula kakola ekigambo ekyewuunyisa kasigula amayembe 3 ne gagwa mu maaso gaako nekoga ebigambo Daniel essula 7 kalaga ebigambo ebikulu ebibiri eri Katonda atula waggulu ennyo nekwayisa ebiseera n'amateeka olwesoma olunyi lwa 25 olwa Daniel 25-26 ti era aliyoga ebigambo ebibiri eri atula waggulu ennyo kateganya atukuvu ba Katonda okumala ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera ebyaggwako kawanyisa ebiseera n'amateeka njaba jukiza Katonda nnyo ku mateeka agawakyusibwa bakyusa ebiseera Katonda kulugwako saa 6 gwa kiro kyewuunyisa naye Bible egamba mu lubereberye nti newe akawungezi newe ekyali olunaku lumu kabikyusa akayembe kano ebiseera tulabanga amateeka ngekakyusa ebiseera kabikyusa amateeka kyobona nti Sabiti yagibwawo ne bateekawo kati Sunday ng'olunaku lw'okusinza olw'Abakristaayo byajja lw'akayembe kano akagolokoka ne kasigula amayembe agana 3 naye gano amayembe 3 kyagasiguza gaagala okukkanya n'akayembe kano kivana nti gayamawanga 7 gakyaliwo ngeri tugenda okulaba ku lutimbe wekamala okwogera ebigambo ebibiri eri Katonda ne kasigula amayembe gali 3 mu 493 Heruli ng'eggwanga lyasimbulwawo akayembe kano Heruli omwaka ogwaddako naye nga kakozesa ba emperors be bakozesanga ne bakola akayembe kano eno kasituka kalito honi yakanyonyolako maaso eyo nga nyongedde ogazi ekyokuyiga kinene kuba gye ngeno kugenda maaso eyo abaana tujoyininga omulundi ogunaddako ku Sunday ejjako muyinza okusoberwa ku bigambo bino eno naye nga mwana wattu bitegeerekeka naye biyinza okubaleetera okusoberwa ne bagamba omusajja ono ate biki byayogera kuba temuvudde gye tuvudde nze nga mbalukira ebaba gengenda kwetula nnyo ku kayembe kano ensolo eno ey'okuna naddala akayembe kano nebyekayoga nebyekakola era issue y'obukristaayo bonabonaku buyimiridde okulaba nga bubonaabona this little horn power obulimba obuyingidde mu bukristaayo ensinza ezitali za bukristaayo obusamize n'ebiringa ebyo this little horn power ewali main issue so akayembe kano kasigula ejjembe lyasooka mu 493 kakozesa ba emperors mu Vandals kagisigula kagisimbulawo mu 534
then Ostrogoths ne kabasigula mu 538 538 AD y'emyaka egitandika emyaka ekiseera n'ebiseera ekitundu ky'ekiseera ebyaggwako nga kamaze okuzaawo aba Ostrogoths tebalina mannya mu kiseera kino kubanga gano amanga gaggyibwawo dda totala tegalina na miraale kuba bayibuli kaasigula amayembe gano ne gaggwa tegakyalina weza tracinga gundi yaago we gaabeeranga borders zaago kakati akayembe kano kama ogasigula mu 538 Daniel essula y'omusanvu bayibuli egambye mu 25 nti kaateganya abatukuvu ba Katonda okumala ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera kati ekiseera n'ebiseera ekitundu ky'ekiseera byatandika mu 538 paka mu 1798 gy'emyaka 2026 y'ennaku 2026 ezaakubikulwa essula 11 era yekiseera n'ebiseera byakubikulwa essuula eya Daniel essula y'omusanvu era gy'emyezi 42 ejja kitabo kya Daniel kyakubikulirwa essuula eya 13 bw'ogigatta emyezi gino givaamu ennaku 26 ekiseera n'ebiseera gy'ennaku 26 tubale kalenda y'Abayudaaya erimu ennaku 30 ennaku 30 y'emyezi 12 bw'ogibalabalamu givaamu ennaku 26 emyaka 3 n'ekitundu ng'obadde ku nnaku 33 then twabaza okulaba mu bunnabbi buli lunaku kitegeeza mwaka mu bunnabbi then emyaka gino gyalasitibwa okuva mu 538 paka mu 1798 gino era mu kubikula essula 13 akayembe kano kayitibwa ensolo eyalina emitwe 7 n'amayembe 10 eyakaafuna ekiwundu ekyokufa nekimanya nekiwona mu ssula eyo ey'13 eyakubikulirwa bwabanga alaga akayembe kano so obunabbi buno bwetwogerako amawanga gano gonna kano akayembe kagajjawo gano 3 naye gano amawanga gano England, France, Germany, Spain, Portugal, Italy ne Switzerland gano go wegali era gakasaamu ekitiibwa naye gano 3 we gajeemera akayembe kano kagasigulawo naye akayembe kano tetwerabira Roman Empire eno nga tuzofulaba we yafuga ebbanga eddene ng'egende enafuwa bwe kamera kakomewo principles za Roman Empire era bw'olaba essula eno ey'okuna essula eya13 eyakubikulirwa akayembe kano kennyini nga kalagibwa ng'essula eno emitwe 7 n'amayembe 10 nja bituukako lwaki obunabbi obujja bwe butyo essula eno yali efaanana ng'engo gye twasobola okulaba gye twalabye ey'Abamedi eya Buyonaani nga erina akamwa ng'ak'empologoma e Babuloni katwala principles z'ensolo ziri 3 ezasooka mu kitabo kya gundi mu kitabo kya Daniel essula y'omusanvu akamwa ka mpologoma y'essula eyasooka nga kafaanana ng'engo kali ng'engo ye Buyonaani ensolo y'okusatu ebigere byali bya ddubu ye ddubu ensolo ey'Abamedi n'Abaperusi yali ey'okubiri lwaki ebigere bya ddubu kaali katambulira ku mazzi ensolo yali etambulira ku mazzi ate ne ku lukalu engo etegeeza ati n'obukoddo n'obukujjukujju n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu nga bano ge balina okulaba nga katambuza enkola zaako ate akamwa k'empologoma bwe bukambwe bwako n'obukaawo bwako bwe kakozesa nga katuukiriza ebigendererwa byako so buno bwe bunabbi baganda bange bwetwogerako Katonda bwe yatuwandiikira naye tumaze okulanga Mukama agamba Isirayiri jjako engulu eyo terikuddira nate okutuusa nanyiniyo bw'alijja Mukama agenda kujja ejjinja ligenda kujja likuba ekibumbe kineeno kisaanewo ejjinja lyate bwataalinga bwe muyinza okuliraba ligenda Yesu Kristo ejjinja lino eryogerwako lyajja ne likuba ekibumbe kineeno lyakuba ku bugere kuba ekiseera kitumi kya bugere bune 10 ekiseera kiwedde baganda bange bwe lyakuba ku bugere ekibumbe kino nekikola ki nekisaanawo nekizikirira bubakawaka bwensi okusaanawo kati yengulu eno bayibuli gyegambyeko nti jjako engulu terikuddira nate I will overturn and overturn okutuusa nanyinyo bw'alijja terikuddira nate Mukama agamba Isirayiri togenda kuddamu kufuga nsi eno kiba nti Isirayiri n'amaanyi tulejja wange erwana ne Iran ne Palestine naye era Amerika ekinamu omukono kubanga Isirayiri ekolera Amerika basajja b'Amerika nnyo era Isirayiri ekolera na Amerika ebyokulwanyisa kuba basajja bagezi nnyo naye Mukama yabamma okufuga yakubajjako tebagenda kuddamu controlling nsi ate tumaze okulaba mu bunnabbi buno obw'ekiseera kino ekisembayo mu ssula yakubikula essula e13 tulaba ensolo eyava mu nsi ye Amerika yegenda okusembayo kubanga erina power super power mu nsi yonna teri ggwanga lisobola kumanyira Amerika kugyeyimbamu bwe buli ggwanga ligitya
era musula yo mulimu akabonero akalaga nti ensolo eno yakola obubonero bukulu nessa omuliro okuva mu ggulu ensi abantu bonna bagyewuunya teyayogerawo negamba nti ekola emirako muliro guke guve mu ggulu no olw'okulwana ku Amerika nga erwanira mu bbanga engeri gyefukumulamu bomu n'enywanyizayo ennwanyi bayibuli kyeyogerako nti yakusasa omuliro okuva mu ggulu ensi zonna ne zigyewuunya ne bagitya era etiibwa Amerika kase ekweyibamu negati egenda kukuba tosimattuka ekwesa enkola zonna zonna okulaba nga ekukuba era kivula nti eyitibwa poliisi y'ensi yonna so baganda bange abala programu eno buno obunabbi Mukama yabutuwa Bible egamba nti for as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands and that it break in pieces the iron, the brass, the clay, the silver and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain and the interpretation thereof sure. Kiroto okuvunwa kwakyo okukitaputa kukakafu baganda bange Bible bwetu tugamba Mukama bwatunyonyola ebigambo bino bikakafu tebirimba gano ge mazima ga Bible. This is the sure word of prophecy. Jewetaaga okutegeera mukwano gwange ali ku programu enkya ya leero ku Baba TV. Nsaba okontinue ng'olaba programu eno. Yita abantu abalala bakeere balabenga programu eno buli ku makya saa 12 ku Sunday. Kubanga bintu bingi byogera okutegeera okubiwanga obikkulibwa okutegeera ensi byekwese. Ate era byotambuliramu nga binyiza Mukama naye nga tokimanyi. Kubanga buli muntu yeetaaga kubuulira njiri okutegeera. Naye Yesu Kristo yajja okunoonya abaabula. Otherwise yaladaga nti abaabula kambaleke ndibalongoosa nga nze naye Mukama yagala tuleke empisa tutambule mu kkubo lye. Asooka kutubuulira n'atulaga nti ekyono kyokola si kituufu. Kyebagamba mwawulira abadde babagamba nti toyendanga. Naye nange nkugamba nti bw'otunya omukazi okumwegomba nga maze okumwendako mu mutima gwe balinga bakikola naye nga balowooza okwenda olina kumala kikola physically. Yesu Kristo yagamba nange nkugamba nti bw'otunya omukazi okumwegomba omaze okumwendako mu mutima yababuulira. Tebalina musanga abasooka abatunanga ne beegomba ne benda mu mutima. Naye Yesu Kristo ajja n'abagamba nti ne mu mutima bw'oyigira musango gwafuuka omusango kwa yamaze obbabuulira. Bw'otegeera ebigambo bino binanda nga omaze okubiyiga n'osiga ng'otambulira mu butali butuukivu mu bujeemu kitegeeza Mukama naawe ajja kukuzikiza okozesa bujeemu oganye okugondera eddoboozi ya Katonda. Mukama yagenda okujjako Isirayiri engule yaayo okubanga efuga baakola bingi ebyanyiiza Mukama baanakuwaza omutukuvu wa Isirayiri. Kyova nti Bayibuli egamba mu kitabo ky'ebyomumirembe mu kitabo kya byomumirembe ekyokubiri ebyomumirembe ekyokubiri 3:13 agamba bwana olaza okulaba nti yakola bingi nnyo n'ateetowaza maaso ga Nebukaduneza. Okubiri n'ennyaka nsoma agamba nti moreover all the chiefs nti bakabona bonna and the people n'abantu transgressed very much bayonoona nnyo after the abomination of the heathen nga bagoyera emizizo gy'abamawanga. Kyova nti kati okuyisa obw'ennaku zino emizizo gy'abamawanga bireeteddwa mu bukristaayo naye Mukama nga bayonoona nnyo Isirayiri yayonoona nnyo ng'ereesa emizizo gy'abamawanga n'egiyingiza mu kusinza kw'ekikristaayo kwa Isirayiri. Bayonoona nnyo bakabona n'abantu very much after the abomination of the heathen and polluted the house of the Lord ne bonoona yeekaalu ya Mukama which he had hallowed kye yamaze okutukuza in Jerusalem Yerusalemu. Bagyonoona agenda maaso n'agamba ebigambo bino eno yamaze okugyonoona. Bayibuli egenda maaso n'egamba nti 15 and the Lord God of their fathers sent to them his messengers nti Mukama Katonda wa bakitaabwe n'abasindikira ababaka rising up very time ng'agoloka enkya and sending them n'abatuma because he had compassion on his people nti kubanga alina ekisa yasaasira abantu be and his dwelling place n'ekifo kye yali atula yakisaasira n'alibasindika nga bannabbi entakera babatereeze ne baagaana. But they mocked the messengers of God ne banyooma bakabaka abaweereza ba Mukama and despised his words ne banyooma ekigambo kya Katonda and misused his prophets ne bakozesa bubi bannabbi ba Katonda until the wrath of the Lord arose against his people okutuusa obusungu bwa Mukama bwagoloka ku bantu be and till there was no remedy okutuusa bwali nga tewakyali ddagala lisobola kuwonya bantu bano. Mukama n'abawa eri abamawanga ne bakufuga nga bwe baayagala n'abajjako okufuga ko tekwali kwabwe bakuwaŋŋamyako. So mu bigambo bino Buganda wange ala programu eno era awuliriza obunabbi buno bonabona nga tukugamba bukulu era bwa mazima
So mukama yanakuwala kuba bayibononye yeekaalu ya watukuvu we waatuula n'anakuwala olw'ekifo kye. So mu bigambo bino nga nfundikira baganda bange ngenda kuba nga ntandikira ku lunaku olwa Sande oluddako. Temwerabira kukeera ku makya mukube ku simu abalina ebibuuzo musubscribinge ku YouTube channel eyo abagala flash mukube essimu byonna kyoyagala nkubiraako tuddemu twogere. Nsaba Katonda abakuume tujja kuba tuddamu olunaku oluddako. Katonda w'ekisabire wamu nammwe mweraba tujja kuba nga tutandikiraawo mbeere bulungi. Amiina. Sure Word of Prophecy Ministry.